his name. I'm sure many of you have already received the terrible news. I'm here to reaffirm the terrible news that we have lost the Honorable Muhammad Sejirinya, Member of Parliament for Kawempe North. Sejirinya has been and will remain a comrade. We all know the circumstances that led to the chronic illness and final death of Sejirinya. He endured prison, unjustified prison, endured torture. He always complained, but many people used to take him for a joke until they can't take him for a joke no more. Very sadly, we lost Muhammad Sejirinya. To condole with the family. The tentative program is that we shall hold a vigil this evening, beginning at 4 p.m. at the National Unity Platform headquarters. We shall spend the night there with our brother. Tomorrow, Sejirinya will be honored in the Parliament of Uganda. And we shall also proceed in the afternoon to hold prayers for him at Mboko Mosque. Thereafter, to take his body to his home. Burial will be tentatively Sunday in Masaka, as requested by family. We understand that Muhammad Sejirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of his religion to allow his relatives, brothers and sisters, to fly into the country, and many of them are flying in on Saturday. That is why they've requested that we bury Sejirinya on Sunday. Basebo ne banyabo, kitalo nnyo kitalo ddala. Banji kumwe mwawulidde dda mawulire naye ndi wano kakasa mawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Sejirinya, MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejirinya mwena abasinga mwalaba ebyetoolebwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa. Oluvannyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi, naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga Sejirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza gemuse. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Sejirinya sofa biyimidde bwe biti. Olwaleero tugenda kumulumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform Makerere Kabule kutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Ekyo tunaava ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire muzikiti Embogo. Tunaavaawo tugende mu maka ge Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Sande e Masaka. Endagiriro ejja kuweebwaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Sejirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye, n'okusinziira okusaba kwa famire ye, naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe, kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Basebo ne bannyabo, abawagizi ba Sejirinya, abamwagala, ababadde akiikirira, naffe bakulembeze banne. Mukama tusaba musaasire ebyo ne byamusobako, omwoyo gwe amulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulivimba mu Uganda ya tuliyambala
Gazi wawa. Fungua barabara. Fungua. Boy, tu dawa. Look at the movie with it. Maybe if you can get out, President. Sorry. Tawala. In case you are watching us live,